Gwe gumu ku mizannyo emiganzi egizannyibwa wano mu ggwanga, guno nga gutwalibwa ekibiina ekya Uganda Swimming Federation. Empaka nnyingi ezitegekebwa ekibiina kino buli mwaka era eziddako ku kalenda ze za National Swimming Championship, zino nga zigenda kubeerayo ku nkomerero ya ssabbiiti eno okuva nga 26 okutuuka nga 28 omwezi guno, zino nga zitongozeddwa mu butongole olunaku olwaleero, era kampuni ya DSTV ezitaddemu obukadde 20 obw'ensimbi. Ssente zino zigenda okuba supportinga ku National Swimming Championships ezigenda okubaayo weekend eno, zigenda n'okuba supportinga ku Kana Zone 3 Championships ezijja okubaayo. Empaka zino zigenda kutegekebwa ku kidiba eky'essomero erya Green Hill Academy, era abawuzi abasoba mu 300 bebagenda okuzeetabamu. Nga muno mulimu abawuzi abeekolera dda amannya gaabwe era bebadde bagezaako okubeera nga bawoga mu mpaka ezibaddewo emabegako webweru wa Uganda, nga mulimu Badinani, Baswagia. Tone Kasujja ono nga mumyuka wa President owa Uganda Swimming Federation yagamba empaka zino zigenda kubayambako nnyo okulonda abawuzi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Kana Zone 3 ezigenda okubeerayo omwezi ogujja. Bwe tuba tufuna abawuzi bwe batyo, tukozesa empaka zino okubeera nga tusobola okusunsulamu abasobola otuyamba ne ba representinga Uganda mu mpaka eziddako ebweru wa Uganda. Mpozi n'ekirala nga ku local scene wano tugikozesa okitwanyise nga talent identification. Empaka zino ze zigenda okusooka okutegekebwa wano mu ggwanga mu bbanga lya myaka 2 bukya ebyemizannyo bitekebwa ku muggalo olw'ekirwadde ekya COVID-19. Byonna ebinaava mu mpaka ezo tujja kuba tubikutuusaako wano ku BBS.